wano wansi wano tuwadde Dr. wansi professor yana yabulidde nange si atamba mwana mulogo nange obulidde bijja kubuuza kawumatema nga ka video katweje so nebadde naye ate malokole Pastor Medi tekigaana Pastor Medi toza kukwiza kibu nenda ngule Pastor Medi nogende kibuli kisoboka sio nti Pastor John Seka John Uganda inokwera Pastor Medi ekisobo ekyo kyekiri no bangi bajamada tebali bagonda Pastor Jamada ekisobo kutuulirize Medi njagala okutwala omukisa guno kulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka tuli mu Buwambe njagala okwebaza abalina bye batuuseeko njagala era okwongera okusaasira mukadde waffe Honorable Wafula Ogutu kyala gwe twaziise e Bugiri njagala okwebaza bonna ababaddeyo FDC Party President Deputy President Omulodi omwogezi waffe President wa NUP muganda wange Honorable Kyagulanyi ne Secretary General bonna mwenna abasobodde kubanga kyamuwadde amaanyi Namulenga yategedde nti abantu bamwagadde twagala era namwenna okusaasira abantu baffe ab'Ennaluvule okufiira obuvuga gwe twakula naye baŋŋambye bamusanze mu nnyumba ng'afudde yagenda naye bakanduuza naffe ennaku zano twafiira nnyo mu mayumba nga bali bokka bamuziise bangenda olunaku lwajjo e Nakaseke nsaba Katonda abagumye namwe mwenna mu kusomeza okumuyitamu nsaba Katonda abakwasizeemu baagaliza programu yaffe nga bulijjo ennungi mwenna abagibeerako egene samula pasita Kiganda akutumide ali atya Kiganda nti yali akumanyi Kiganda akutumide ali atya nti mulungi asinga kwagala ki nga birabirase bamala birowoozo byo ebirungi tomugambye nti go wankola singa tukumanyi sajja busi bamala mwagala nnyo amina Kiganda se ansabire nako Bishop ogendayo ddi ansabire nako eri wansi anaye baleete ffe tukutya baleete abantu baffe gwe wali waffe baleete Musumba Medi mutwale Museveni ali ati Kiganda muze batuuliza balamusiza nzikiriza ensaasirawo bonna abafunye obuzibu mu bbanga lino tetutawulisiganyiza bakulise neidi ate era munzikirize mu ngeri y'enjawulo mukulise abantu bagombola ya Ssaabagabo Kyanamukaaga Kyesiga abazze leero okuleeta amakula ewaabeeni Ssebo Kajerero Haji Kafeesali omumyuka w'omukulu Kabiito n'abalala bakojjange ab'Ekyamula ab'Ennyonyi bakansala Samula kansala Nakabiito abaami n'abatongole ba Kabaka ab'Emiruka mukuliko okutendiga eggendo okuva ewaffe ebuddu ate okujja okulaba ku beeni n'okuleeta amakula okumulaga nti ewaffe emmere ekyaliyo era mukyasima emirimu gya Ssaabasajja okulambula olubiri n'okuddayo okubuulira abavubuka ti Ssaabasajja akyalimunga bulijjo ali ku Namulondo era alamula ate Ssaabasajja njagala mwebaza ka surprise keyawadde abantu b'emukono eyo buno omugana ina lwaki tewaŋŋaye lwaki Ssaabasajja tukwebaza akandukola n'okukolera abantu n'obagwa mbugwi omanyi kubayita okulama n'otegeera abantu bwe bali bw'ojjanga abantu beeteeseteese bino bye nawulidde bakiwaana bye bagenda okuleeta abagenyi wano bagobye abantu ku Entebbe Road kwonna bw'abazungu bajje nga balozagana ekyo Ssaabasajja kyotandise okulambula ali ku peji wadde njagala okukakasa beene tiffe basajja baabwe Kyanamukaaga Kyesiga yo wetuli akukwatawoko gwe tumaliriza
kukwatako bwe tumaliriza abetana mukaka kyesiga gombolola yosaabaga akukwatako ffe gutukola ki gwe okulembera zinga nkugamba kati omanyi nti anti Ssaabasajja bakoze eki tobuuza siribuuza mende kati omanyi kati nga gwe nensanga ng'olina gw'olwanagana naye tusooka kuba olina kubuuza tulwanidde ki kisoboka abatuulize mbalamusizza Mukama yebale kubakuuma nange nyongera okusaasira mikwano gyaffe obalaba ekikanta muzise Mwemulooma twazikira ku Mumisa Kanca emisebe mukwano gwaffe Kalute Rogers yafiiridde mu nju naye era naye twamuziika Kosajjo n'okusaasira nnyo ab'Essebbobo olw'omusumba Kasaana n'abantu mwenna abalala bafiiriddwa tategedde naye tusaba Katonda abagumye. Mu ngeri y'emu njagala okubakulisa wiiki etuyiseemu ate n'okubagaliza wiikisizini ennungi. Ennaku z'omwezi nga 17 bategeeza nti pulogulaamu yaffe yakisooka yagaziwamuko era twakiriziganya ne okubeera nga tukolera mu Prime Minister ne gavumenti okuba nti pulogulaamu eno tugikolera wamu. So pulogulaamu yaffe kati yagaziye okuva ku kisoboka tugiyita farmer mobilization, education mobilization, value addition and service delivery campaign. Prime Minister agenda kumala emitiana mkweta mubende ennaku 5 kubanga ennaku z'omwezi 17 mwezi ogujja ogw'omunaana paka ennaku z'omwezi 21 tujja kubanga tusinziira Kiryokya okubeera nga tulambula abalimi baffe ajja kuba atambula ne Ssemaduuka tujja kuba tutambula ne CBS tujja kutambula ne BBS okulaba emirimu egikolebwa mu bitundu byaffe. So abalimi baffe mwenna tubakubiriza okuba nti mujja kujja yagabirenge ebiseera ebyo Kasulu yali akutakati ngagenda kugana enjo kakati president kati olwaleero yerabidde nti yatugamba dda nti pulogulaamu zazituwa kati essaawa zino alowooza twerabira nti yatugamba nti agenda kubeera state manager ne tumubuuza esiteeti yo gyogera okumanaginga eriwa eririddawa naye ebizimbe byogera mu kibuga awo kati olwaleero babeereeyo mu banaku begundi abagamba nti atuddamu kali ke yakola taata we nemukondo bali abagamba nti efe yatugamba agenda kubeera aliyo estate manager kati President Yoweri Museveni njagala lunaku balimaze kiina enkizo gye muli mmwe abali mu bibiina abagala kujja mu buyinza ono agambye ente zezisinga genda muntu kati nerumu yatugamba nti sinte agenda kugenda kuki Ulaya n'agenda ekisolo n'agamba abantu biri ku katambi nti nze sirwanirira bannayuganda nze nwanirira baana bange n'abantu bange n'abazzukulu bange ebyo bigambo bye ate biri ku record biri ne bogenda ku Google obisangako ku YouTube ng'abyogera bulungi nolwekyo mmedi story eri mu kino eriki one ti buli lwe munaabeeranga n'omukulembeze ng'alowooza nti atuyamba atusaasira atuleke because olwaleero asiiba agamba abantu nti muzzukulu nti jjajja naye njagala tubazeemu nti atugamba nti ki jjajja oyo yaliwo ku mulembe gw'abajjajjaffe baabanga ye jjajja kati n'ali ogw'abakitaffe because nze ne muhoozi twakola ffenna P7 by the way twakola ffenna S4 twakola ffenna senior 6 ebirasagala byogera 96 simanyi batwagimala ebisaga byogera tubireke gye nasomera si gye yasomera yasomera Makerere yasomera walala ebyo tubireke lwaki kyagenda eno ebyo byalwala bali biwandikako mu butabo bwabwe kakati ekitegeeza nze ndi mu lunyiriri lw'abatabani be okitegedde kakati agamba nze siri muzzukulu
kati agandi kati alimu nono si muzzukulu siri muzzukulu we kakati akugamba nti n'ekiseera ekyaffe akirida abaana akirya kati agala kulya n'ekyabaki n'ekyabazzukulu n'ekyabaana baffe yatambula n'ebigago kakati jjajja omulungi atambulako n'eggolo n'awaako ne banne ate jjajja omulungi asalirako abantu be abaana be nga basajja kudde abawaako ekibanja ojjajja omulungi awummula n'avaako mu luki mu lwokaano naye kati ono jjajja ki alemedde ku lujjuliro waliwo omuzzukulu asereka wabaana omuzzukulu akivumbi bino yabisalawo kakati tayimu etuuse bwe yabadde yengulu ng'anyumiza abantu ebintu bino tayimu etuuse ono jjajja alemedde ku lujjuliro tulina kuteekako kamulali ku mmere emukayirire yakyalina testi ku lulimi yakyagina tujja kuteekamu kakabi ddala so banagala tulina kwekolamu omulimu ono ye yatuseererako n'agenda mu Africa gwenkubiriza ono Museveni yagenda mu luse mu Africa olutenyumirizibwamu bantu bangi era be bano be baganda be Mobutu Sese Seko Kamuzu Banda Muammar Gaddafi Robert Mugabe ayinawo oluse betumuteeka ku muteeko Daniel Arap Moi talina mulwanyerere mwanyerere abo bevaamu bwe muli kati abo bana Nigeria abavuddeyo ne balaga nti ensi engunjufu tobeera ku bannansi n'obalemerako mpaka lwalidda nolwekyo twaga kubeera bakiwanda nti eno si proud moment ya Uganda nga president ali mu bantu eggulu nyina omwana gwe nnoonya. This is the true story. Olunaku lw'omukaaga nali ngenda e Butambala ku graduation naye nava ku radio emu ng'obudde bugenze nensanga nga jaamu nnene nempitira kuno erugenda ettemangalo nentemangu ebulenga naye ng'enjala ennuma nnyo nensanga omukyala omukaddayo kyaki kasooli nenti naye kanje kasooli ono nyinamu n'amazzi muki mu mmotoka nennyimiriza ngule kasooli ku mukyala nga waliwo omulenzi omuto mulenzi naye ng'akuzeekuzeemu ng'amuyimiriddeko benyimirira okugenda people power nga bumanyi abavubuka baffe kivumbi ogamba ki omulenzi oyo n'ajja ku mmotoka yange n'aŋŋamba honorable noonya akalimu konna k'osobola okunfunira konna nsobola okukola jjajja wange oyo gw'olabaayo kyakasooli maama wange yafa ne taata wange yafa nze okusoma baatunda ku kibanja kyaffe wali nga basigazaawo ngende nsasule sukulu fees naye maze emyaka 3 nina second upper mu information library naye maze kati nyamba ku maama wa kujjajja wange tuuke kasooli graduate President Yoweri Museveni mu Uganda eno gyagambira nti byalunda nti yabadde atongoza ba LDU n'agamba kenda n'agamba nti ku ba LDU kenda LDU 15,000 babadde bamaze senior 6 senior 6 n'agamba babaddemu 5 nga bayina masters degree. Kakati mu nsi ya jjajja Museveni omuntu asome nafuna eddaala erya masters degree agenze ku makyalo nga LDU ne batuuni nga LDU ng'ayina masters degree kati oyo yagamba nti omulimu guno nze nyina ente zange mbayamba buyambi otuyambira wa ng'otutuusizza ku level omuntu gwe nkubulidde omwana abantu baffe batunda amataka omwana famire nyingi wezifunira degree medi nga enti zagenda omwana wafunira degree ng'ekibanja kyagenda ng'obufumbo oluusi bwagenda omwana n'agenda afuna degree n'agenda oluusi baba ayambiddwa ennyo n'agenda mu kiyumba e Dubai
eyo Uganda President Museveni watukwina gukira omulimu guno takyagwenyumirizaamu nolwekyo atuyamba buyambi medi tuli mu Uganda bino nze mbimanyi olwaleero omukyala agenda okuzaala omwana agenda ne mama kit ne bamala omuzaala naddeeka nga tewali wadde ambulance akeddwaliro akasobola omutuuseeka n'agenda mu ssomero essomero gonna aga gavumenti President Museveni awaayo omutwalo giri ebiri kati omutwalo gumu mukanana buli mwaka awerera omwana talinayo muzzukulu we n'ogu wadde omwana wa muganda we n'ogu ali ku programu eyo omwana n'atuuka okusoma yogera ku university awerera abaana 10,000 zokka ku baana 12,000 egiyita okugenda ku university awererako 10,000 ate nazo n'atasasula bagenda bago n'atasasula ku 12,000 ate ne bawola temutawaana awola abaana 1,500 mu Uganda yonna 1,500 kambye abaana abayita okugenda ne bakwalifying okugenda ku university bali 12,000 awererako 10,000 ezo teri president munafu kwenkana Museveni naye ate nga ku buli atwalako 2,500 nagenda twatawona makerere koswakanya koswaka agamba n'ogenda oyingira bwerudiyo gwekyogerako kati gwe oliyingiriye fe wano nze siringiriye kiwanda oliyingiriye yingiriye omuntu obulumi obuli mu kusoma gwe ng'omuyizi retake omuzadde okyeka kyentegeeza baganda abo bebeerekereza ng'osobola okusoma obwa yinginiya obwebbeeyi bwe butyo looni zoleka ewaka kyeka kyentegeeza obufa taata ne maama nga budata olwamusaba fees ngene yebuzaabuza n'atambula n'agenda nze nasoma bano bafune kyebakolaki kyebakola gwabona bafumbirwe n'ogenda n'obeerayo taata nagamba naye omanyi genda waje ali akutwala guno omwaka guwummuli ali akola ki mutemi wa nnyama mukinjaki guno omwaka guwummuli onaasoma ogukola ki ogujja obulumi obwo bwonna obulumi bwa omuntu wa masters omuntu wa degree akoma ku kyalo babbi bamugamba batuni biri maaso abo nno n'abafunye okukola ogwa batuni gye bali ne bangi abalina masters leero nga bali mu kikuubo basitula bintu maama wange yali mufumbi wa mmere nsere kusoma ebirungi biri maaso kozi maaso watuuka afunze LDU kitegeeza ekyo sebamala kitegeeza gavumenti eremereddwa kyobakira ku mulimu mwene ogenze wala abazadde baffe abatandika obudde obwo bwe yasangawo baali bavubuka baali baana leero abatasobola kusoma bali mu kugamba naye omanyi bw'osiika enviri gwasinga naye bwe butuku w'okubajja gwasinga bw'onaabeera makanika gwasinga bw'onaakola kino gwasinga tetuganye egyo mirimu n'egyo emirimu gye baali balina okukola leero tebandibadde balooya tebandibadde bapayiroti tebandibadde bayinginya tebandibadde obulumi bwe tulina ku gavumenti nga Museveni akola ekyo bwe yatuuka nga gavumenti embi zikyaliwo bwe yatuuka mu siniya gye bayitanga haya gavumenti yamuwangayo ssente n'ensako n'agenda TZ nga gavumenti yemuwerera n'abeera ku kya gavumenti kati omusajja gwe baawerera ne bawa ensako ye by 6 senior 6 ye bamuwayo ensako okubanga asoma ye n'agamba tubalwanyise tukole ki tubajjeko ku lwa gavumenti mu 1996 nze ne Mwanga twagenda ku university wengenda ku university Makerere nze nali nkola economics naye ku kyalo kyewaffe kyonna kumpi mugombola ye waffe nali nvaamu nze KAIJA omwaka 96
kubanga omwaka gwaffe gwasembayo mu term system bakibuuka yasobola anti njagala kujjirayo olwaleero bwe guba nga mwaka gwa kutikkira abaana degree mu gombola ye waffe sisobola kwatendinga pati zonna n'enzimalayo. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza gavumenti eteeseteese abantu. Kubanga President Museveni bw'ajja mu bukulembeze yamanya ekizibu ekisooka abavubuka bano bafa nnyo abaana bano nga bato. Programu esookerwako abaana bano tulina okubagema bonna. Bwe tubako eyo programu tutugidde paka kutuuse ku UPE ne USE. Kati programu zino zonna zongedde abaana bangi abamaliriza degree. Era muwanga singa akubuulidde. Simanyi nze baana mumutubye tulabera ku ntimbagano nga akulira ebyokulonda Presiding officer yakola kyo oyo yakulira ebyokulonda ku polling station yakulira ebyokulonda polling station yenu ng'agamba nti banzibyeko obutaano bwabwe bageze butiikinga tubali tukyali awo ate President Museveni yawandiisa ebbaluwa ng'agamba nti okulonda kuno kulabika okulonda njatuve ayam ne Bukedya twale ebyo nga examples bbiri okulonda tukutunuulire tukube mutoki kulonda kwanteredde kutya omukisa bawuliza sibezi gwe balina nti mwena muli baka ba parliament ebyobukedya sijabiddamu ku Nels 5 mbadde mubigoberera onabolomu ate ebyoyamu naye mbadde mubiraba onabolomu mwabali mu parliament nimwe tulinamu essuubi kulonda kuno atereera kutya ekyokulabirako Bukedya chairman ate n'okulonda kuno kulwadde bali bamuga nti basendeze $1,600 ebyowandiika babitutte ebyo tubyogere nyo bamukwabuliza baimasaabulira budde nabadde obigoberera kibuzo kinene okulonda kuteredde kuti tuuza emyaka 2 gyokka kampeni zitandika mwaka gujja ati webale nnyo kaakati okusookera ddala okulonda kwa Uganda kuteekebwawo constitution y'eggwanga. Constitution bwemala okuteekawo okulonda ate ne bakola amateeka agali wansi wa constitution agalambika okulonda n'okulonda kunaabeera kutya. Okugeza bwe tuba tulonda mu parliament tukozesa etteeka liyitibwa Parliamentary Election Act naye nga liri wansi wa constitution ne tukozesa nga tulonda Presidential Election Act ne tukozesa Local Government Act ne rules eziriyo wansi regulations. Kyokka ate waliwo akakiiko k'ebyokulonda era nako constitution yekateekawo. Akakiiko ako nako kalina etteeka erikavuga bakabaliyita Independent Electoral Commission Act, I think. Electoral Commission be balina obuyinza okulaba nti bategeka okulonda n'okulangirira abawangudde oba abatawangudde okuga nti gundi ne gundi beesimbyewo naye gundi oba gundi yawangudde okulonda. Obuyinza bubeera wa Electoral Commission. Kyokka Electoral Commission kasiteemala okulangirira obuyinza obwayo buba bukoze eki buba bukomyawo buba tebukyeyongerayo. Naye okulonda kwa Uganda kakati tubale twogera ku Oyam North tekukyali kulonda kugoberera amateeka. Mpulira nnyo abantu nga bagamba mwe nga babalangirira ate nga muli opposition. Okulonda kwa Uganda kwafuuka olutalo lwennyini lusinga n'olw'emmundu. Embooko enyoose. Embooko, emmundu, okutta, ballot staffing, okugulirira abalonzi n'okukola buli fujjo ebibeera mu kulonda kwa Uganda. Abali wano ffenna yasemujjo gwe batakubanga nenduze naye bamukuba ffenna bumpi baatukuba naye ng'ekitukubya singa obuuza abatukuba gwe bakubira mu bikajjo nono bamutwala mukomera ffe baatukubakuba ne bakoowa ne baleka bulesi n'abano katubaleke tubakubye ekimala. Kakati bino pulezidenti bye yawandiise mu bbaluwa ye gye yawandiise nze ndabanga okweyisaako ndoza kyekituufu ekigambo eky'Oluganda ekituufu okweyisaako kubanga bino bye yawandiise nti byategedde kati bye bibadde mu kulonda kwa Uganda.
mu 2001 I think bakuba Besigye mu buli ngeri kwegamba ndoza ne bamugalika ne bakuba ne ku lubuto oyo ne bamumaliriza ne bakuba bali beesimbyewo kubaka wa parliament ne babakoowa abamu ne babattira ddala mu 2016 ne baddamu ne bakuba ne bakola buli kimu kyonna kye baagala 2021 ate ndoza ne bakisussa akati nze ndowooza president okuwandiika ebbaluwa eyo yabadde akkiriza bukkiriza nti yandigyemu bujja ndowooza kandidate okulonda tekubaddewo naye okulangirira kwabaddewo oli akyawangudde ate president akomplaininga ate yekiyamaani w'ekibiina naye ffe ng'ekibiina ekitakkiririza mu kubba buntu akandidate waffe bibaddewo tetubikkiriza naye ekizibu yalinze anti yalinze electoral commission nemala okulangirira ebyabaddewo tebyabaddewo ng'okulonda kuwedde byabaddewo ng'okulonda kugenda mu maaso nga n'okubawo tekunnabaawo omusajja oli gwe baakuwa FDC erinnya linvudde mu kubayo magoro bayani yali independent baamukuba ne bongezaayo ne nomination kati ate president gwe yabadde ayogerako yandibadde abuuzizza luli oyo magoro bakuba waaki naye olw'okuba nti yembeera ebaddewo era ng'agimanyi era ng'ali mabega waayo ankuwa ekyokulabirako ekirala baakuba Bobi Wine president nzoba yali alayirwa yali kololo ne yeebaza abaamukuba baamukubye bulungi nnyo yali aluwa era baamukubye bulungi nnyo kakati atawagirwa bikola byakuba bantu ate toyinza kukola statement ng'eyo ate nomala okukola statement ng'eyo n'owandiika ebbaluwa eyo kiba kitegeeza ekigambo kiri ekyokweyisaako kuba kwekaza kwegamba okwekaza olaga abantu nti bannaekyo si kiriimu sikiba kirungi eri bannayuganda electoral commission ennonda electoral commission yokka bubbi bwa bululu kubanga president naye candidate yalonda reefu yamuwa red card yamuwa green card yagoba ali mu kisaawe yasalawo n'ekisaawe kyemuzanyiramu oba kiseerera agamba nti kino twala oyamu by'ekizaamu n'olwekyo okulonda maaso okulaba otya njagadde kuvaako eyo kuwaka background okulonda kwa Uganda tetunaba kutuuka kutereera kubanga abali mu mitambo gy'okulonda bo bennyini tebaagala kutereere kubanga bakimanyi bulungi nti okulonda singa kutereera tebasobola kuddamu kuwangula wano ekikoze ebyo byonna maanyi g'abantu nakutya bantu singa okulonda kwali free and fair nti tugenze kulonda outright tugenze kulonda bannaffe ab'NRM waliwo tebazze wano naye kinkoze bubi nti bonna kumpi tebandiwangudde kubanga bo bagenda mu kulonda nga beesize n'okwesiga nti kasita tulinayo makinale ebba kuba kafaananyi omusajja oyo gw'olabye ku Oyam North presiding office bamutaddeko emmundu bamututteko obululu ate ne wabeerawo omulala bwe bakutte era eyo Oyam nga aleese obululu 250 ba bwe babbye ku oli babutadde mu box ekyo kyokka bw'osoma etteeka amateeka ga Uganda malungi ekyo kyokka bw'osoma etteeka returning office alina obuyinza okuga nti kuno okulonda tekubadde kwenkanya wakiri eyo polling station n'agisazaamu Emityana kyaliyo ku aniono MP wa Emityana North bamuyita Kibedi baleeta DR form presiding officer nga nkozesa amaanyi gange agampeereddwa obuyinza bwange eno polling station ngisazizaamu abaali balonda Kibedi baali balonda Kibedi n'agisazaamu kaakati eyo polling station eyateereddwako 250 butamanyiddwa gye buvudde alina obuyinza bwe kisukka n'alaba nti okulonda kwonna kubaddemu vulugu era alina obuyinza okuga nti okulonda kwonna kusazizaamu era n'alangira n'olunaku olulala olw'okukola ki naye ebyo tebabikola si kugamba nti tebabimanyi wabula balina gwe bakolera alina okusanyusibwa era avaayo n'ajaganya mu bbaluwa mwennyini mwe yajaganyiriza n'agamba nti ye yeesiimye ekibiina kiki eky'NRM kyabadde kiwangudde nnyo n'alyoka aleeta ensonga zino ate ng'ogenda kuleeta ensonga embi toyinza kusooka kusiima kibiina nti kyawangudde ate nga ensonga z'ogenda okwogerako zijjawo biri by'oba osoose okujaganyako okujaganya kwe kwokka mu bbaluwa
kimalamu abantu amaanyi. Era ekyo kyensinzirako okugamba nti okulonda kwa Uganda tekunnaba kutereera, kubanga mu Uganda omuntu eyawamba obuyinza bwa Uganda yawamba buli institution. Kati bano babagamba nga babalonda kiddemu oti abo batugamba beeyisaako nabo kubanga bamanyi bulungi bituyitamu. Kuba nange bano bonna bali wano tewaliwo yabba kalulunaaka, ffe batulonda kamu ku kamu paka lwoweza omutwalo gumu, naye bannaffe babeera ne opportunities endala obbongera. Kati ballot staffing ewange kanku example emu waliyo polling station ey'e Makajjo waliwo barracks eyo ffe tetusindikirayo ddala agent era ne bamulabako embooka enyooka. N'olwekyo bo balonda nga bwe baagala, naye kati nabeegayirira ne mbaga nti munnyambe mwekka abaliyo mwe muba mulonda, oba mulonze mwenna ne mulonda omuntu omukiryoke, naye mwekka mwe muba mulonda temwongerako balala. Naye era twagenda okubala nga basusizaamu kumpi abalonzi 100 abatali kuki ku lukalala lw'abalonzi. N'olwekyo nga maliriza medi okulonda kwa Uganda tekunnaba kutuuka kutereera. Kyova olaba nti nze nsaba bannayuganda bonna tutuuleko wansi. Tekunnaba kyekino okukolebwa. Kyekino kyenjogera. Tetujja kutunuulira kulonda kwokka, tulina okutuula wansi ne tubuuza Uganda twagala etambula etya? Mwe baani bannayuganda mutuddewa wonna we tuyinza okutuula. Naye nga gwensingira ddala okwagala mu yakongesi kaleero kuza tuli ku mukutu naye Ifnex not 13 ekika kya Ifnex not 13 nga waliwo ne eyatera okutegeeza nti ate guno omukisa gwafunye okukwata Ifnex gumuyitirivu egirako ebirungo bakuba bakiyita MP 18 eriko kamera 3 era agenda okutegeeza nti eriko wireless bakutegeeza nti essimu eno nnungi nnyo. Kasitoma yonna gy'oli nyumira Airtel ng'oyinako efuna 3GB buli myezi 3 ate n'ebitundu 10 tebasaddamu data owa buli wiiki owa buli mwezi kumala emyezi 3. Infinix Note 13 nyiga star 10 star 5 otandikira ofune kiwese free Airtel data. Genda ku duka ekuli okumpi erya Infinix obaganda njagala essimu Infinix Note 13 duka ekuli okumpi ojja kubanga okimanyi Airtel eruzi ebintu bingi. Bakutegeeza baliyan air cargo bakutegeeza nti bano bakuba omukutikkira emigugu okuva e China, Turkey ne Japan ne Dubai. Bakutegeeza nti batikka emigugu egya groupage n'egya sekinomu. Bakozesa nnyonyi kutuuka e Uganda. Tuguliza ebintu okuva mu butale bwonna e China ate ne tubikutikkira. Tutambuza okujja ku kisaawe okutuuka ku hotel ate n'okuva ku hotel kuzzaayo ku kisaawe. Tufuna invitation letter era tusobola n'okuguliza ticket. Ffe abaliyan tusangibwa tusangibwa mu kibuga Kampala, tuli ku Nabugabo Street ku kizimbe kye bayita BBC Building room number M42 maaso ga Bank of Africa Nabugabo Street. Tuli ku simu 0740 52 katwegattako tulina nsobola nti okuza tukwaniriza tuli ku radio eyitibwa Channel 92 radio ya Beene. Honorable Patrick Nsamba, Honorable Evans Kanike, Honorable Rumi Lusi Mjumana bonna bali brand ajja twegattako atuwe naye endaba ye. Tuli ku nsonga ffe twanguye tukulya toki mu kulonda batubuza ebyokulabirako ebiri okwebukedde etwongera sifa chairman chairperson ate nokwaleero okubadde oyam yetulabidde abakulu omukago ne NRM bakulembeddwa akena mutani mubote nabo bakaaba abakulu omukago ne NRM nabo nga bakaaba akena yenyini nga akaaba asonga mwakuli ebyokulonda mu NRM kozi mwabali mu parliament mwetendera naye ebintu kanyike ekyo ekibuuzo kyo ebintu nga bwe bitambula, ekisooka banagala kye balina okumanya nti akalulu
newankubadde mwami Museveni bwe yagenda mu nsiko mu 1981 yagamba nti akalulu baali babbye kabbe newankubadde akaali kabbiddwa kaali kaba DP kyokka bwe yava mu nsiko ayina bwe yayogerera saidi z'omu west eyo saidi z'erukunjiri n'agamba nti ebirimu bye batwala mu nsiko kwali kunoonya yakiyita identity n'okwenyweza kati omulamu omukulu gwe yali ayimba nti ekyatwala mu nsiko lwakubba kalulu si kyekyali ekigenderwa ki era yalabudde nti ebyokidde bibanga ebyekinaana kaakati bannayuganda balina okumanya nti obuvunaanyizibwa ogenda mu kalulu zezimu ku democratic processes ezireeta omukulembeze gwe mwagala oba naakola ki oba gwe mutaagala ne mumusibira emabega naye mwami Museveni okuwandiika ebbaluwa eyo nze ndowooza kya bulyaza amaanyi ye yennyini entebe gy'atuddemu yagiyita mu kubba kalulu okugituulamu naye kubba kalulu kooti yeegamba esalawo okimanyi bulungi Medi omulamuzi eyavaayo n'awa views ez'enjawulo Esther Kisaaki ennaku zino ayigganyizibwa bamugoba mu woofiisi ne olunaku lwe yakola lwe yayagala okuteekawo judgment ye amasannyalaze baagajjako ku kooti eyali ayina different views okwawukana kuza Owiny Dollo ne banne naye baamugaana okuwa ensala ye nga babadde alaba ebintu kakati eyo ye kooti gye tulimu naye bannayuganda kye balina okumanya mwami Museveni bwe yakola statements sijjukira mwaka ki n'agamba nti obupapula kasobola okujja mu buyinza obupapula ka ballot paper nze mu 1996 nali wa myaka 10 jjajjange omugenzi eno Leddamba yaŋŋamba nti talabangako kalulu kabbibwa yaŋŋamba akakinana twakalaba naye ate kano kabbiddwa nnyo akali 1996 abantu mu baalu wayingiranga bwoti nga waliwo ebiveera nga mwolondera bannayuganda obuuza ekibuuzo nti mwagala tukole ki oba ki ekiba kikolebwa ekisooka kubanga tetuyize mu byali Bugerere tetujje tetuyiga bingi Bugerere Soroti n'ewalala bannayuganda bakole ki oba ki ekiba kikolebwa bannayuganda kutuuka ku ssa ne beekyawa ne bakkiriza nti ekibala kikola ki kimala obuyinza bubaweebwa ssemateeka njakuwa ekyokulabirako Medi mu Senegal basiba opposition bamuyita Sonko ali mu kkomera naye president ayagala kukyusa kukyusa ssemateeka kujjako kweyongeza Kisanja naye pressure yavudde mu Basenegal yamuwaliriza era yataddewo dda nti bannakisaya bwe kigwako siddamu kukola ki sibakuma mu bantu muliro naye obuvunaanyizibwa bwabwe bubaweebwa ssemateeka nze ndi mu kukkaatiriza ssemateeka kyebawa nga bannayuganda nti amaanyi gali mu mmwe naye bingi badde mu wiiki lwakusatu twamaze ennaku ddala musajja twifuna mulimu ebintu bisatu byenalabye byendowooza nti muyinza okuteerako ettaffaali ekimu oliza okumanya nti budget omwaka gw'ebyensimbi gwatandise nga lumu gw'ebyensimbi awooli okuwulira tobuwulira kiki ekiriwo ekyo kimu ekyokubiri ye ebbaluwa ya pulezidenti yawandiise ng'agamba congratulatory naye esuubiso neyingira muneeno muweeki tetwalifuna nammwe yagambira muyigabugabira bintu yagambira nti wadde owe yawangula niye okubba kwali kungi n'okutulugunya n'agamba eri yalinga firimu sebamala amukyeno temubanja atandika okwogera ebintu by'ensonga nga agati wadde wange yawangula n'ebintu byali bibi nnyo
batulya unavina moyam nati bwino bayamba yambye kubeera president sindi byandibira byokukola nyamwagala mbeere nga nti kya president wamwe mulondewo inali omugenzi byalese kati ffe abamawulire kati kunzikenzijjamu nze sikyaliki saala kubeera president wamwe statement gwegimanyi bulungi yagambye ati gavumenti yammwe bino byo sibyagalira netagambirira mutandikiddeawo ate tuyinza okuvaawo FDC no DP ati mutandise kibere suubi oli agambye ebintu bayamba ate era n'enkola ey'emirimu eraga omuntu atakyayagala omuntu bagamba nti kuyamba buyamba yes aba takyayagala yagambye I can get money for my cows. I don't need money from the government since it's small and cows money is more. President Museveni said. Gwecho tujembe. Chiagambi. Kile wansati. Yakumawulire kusoma. KAIJA badde betwalabye wali ku TV ngayo. Nze namulabe ku TV. Ayogera. Omutoko ali kusinga okukulu. Nze namulabe ku TV. uli aronya ate kati aronya mutwe. Gwo mutandika. Kakati. Byonna ebisoso sikiruwa. Tulio yamu. Tugende ko yamu. Sobe tuyingira balo ya president. Watu wena byakulonda kwa binna bikwataganira agamba bino binalabe ripoti yinafunye ebukedia odewanga yewangula sagala bintu bino naga bimujukiza emyaka gy'ekinaana oba ekinaana gipi kusikumanya emyaka gy'ekinaana bimujukiza ojukira ki emyaka ekinaana ekyabatwala mu nsiko nga bakyanze ebyokulonda tusama okugatta byonna byayogedde nga ebyokulonda tebitambudde nga bwe birina Kiwanda nzira n'okutumbudde abesigo bakuwulira n'ababuganda bonna oyiseewa bakabaka baluwa yasooka ekisembyeko gyetugenda nakyo katugenda oyamu gemawulire kyosooke nekisembyeyo lwagamba nti nze sikyayagala nakukola ki okyalina kyomubanja sikyayagala nokolakola ki lwakuba amawulire gugayina ngebigaita statement yago kyayogera ku TV akati ono nambanya bayamba buyamba bwalinambanya tusuubira naye bali badraftinga speech ayinza obanga ayimanyi kati atubudde kakati Medi tuli mu kalulu k'oyamu oluvannyuma lwa muganda waffe Charles Engola okufa National Resistance Movement twagenda mu primaries era mu primaries ezo ze twagendamu ne tulonda mutabani w'omugenzi Engola Junior okukwata flaga yaffe eya NRM mu Oyam North. Mu kalulu kano mulimu okutuvuganya ne mikwano gyaffe abali PC mikwano gyaffe nnyo naye era waliwo ne candidate wa National Unity Platform naye era bw'otunuulira jo mu kukyala kwa president mu Oyam baka abantu 9 bakyuse aguno mawulire makulu nnyo bali mege mu kusooka nabo abantu 9 bakyuse okubona kya UPC okujja mu National Resistance Movement nibongerako kikulu 900 supporters agents snap UPC and loop cross KNRM as President Museveni campaigns for the party flag bearer. Okukyusa abantu balya kijinga tukyabikola nyazi bikyatubeezezaawo ebbanga kakati kugenda mu kalulu enkya kwe kulonda kwa president ya campaigning nga jolo tubadde campaigning nga tubadde abantu bonna basetolinga enkya kwe kulonda akalulu aka general elections bakandidate bano mwe beesimbye bonna. President Museveni mu kwogera kwe
yakakasiza abantu boyamu nabagamba nti nze okusooka okuva lwe twatandika bulina kutubagamba mazima fenga National Resistance Movement era sizze wano olw'ensonga nyina ekyenjawulo kyembagamba newankubadde nze ne mu kiseera kya Amini we yajjira mu 1971 Amini nga amaze okuwamba nali president agamba nti yali akola mu office ya president by then yandibadde oba oli awo yekyusiza muli yesusiza muli ng'embazi naga nti kati Amini nga bwazze katugende bugenzi mu maaso n'okuwagira naye agamba nti ffe ng'ekibiina twakkiriza mu nkola y'okukyusa n'okuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu kati awo wava statement n'agamba nti nze mu kiseera kino nsobola okufuna ssente mu nte zange I don't need money from government since n'okwenekera ntono okusinziira ku ssente ze nsobola okufuna mu nte zange. Of course mu kwogera ekyo teyakyogedde ng'alaga nti nno alaga nti nze munsibako busibe kino ekyokubeera president nedda yabadde akulaga nti even without being a president nga ne bwaba nga si mukulembeze wa ggwanga asobola okubeerawo so okubeera omukulembeze oga takikola lwakufunamu ssente takikola lwakufunamu ssente akikola olwa principles za National Resistance Movement zitwalwanirira okuba ntukukyusa ku ggwanga isoko tuyambe lakini abana president ye yalina meka ekikyuka atwogera kati atugula yalina ettaka lyenkana ki yalina ente mmeka yalina accounting eriko sente mmeka naffe tumanyi nti wa president naye abadde amaze okulaga emabiga ng'otyeko enti president yadde akulaze nti oli yalina omulimu president yakugamba Museveni oba president bufuna kalunde entezi kati atubulire yalina mmeka nga tonna bufuna Kiwanda yabimanyi Kiwanda tuyambeko gwe namba 3 namba 4 namba 4 tuyambeko yalina mmeka ezo teyazogedde yalina mmeka naye olwedde president yakulaze nti agenda okulwana n'okukola bino byonna yalina omulimu yalinako ekyapa manyage yalina omulimu yali akola mu president's office ng'agamba ngani eyani yali akola mu president secretary w'obwongo kati tekyetaaga kukimanya ekyo yes baali kumira kubuuza nti yali afuna ssente and by 79 nalina emyaka 3 kati awo mukwogera bino president yabadde yabadde agamba bantu nti amaanyi mugateeke mu kulwanyisa obwavu mu maka amaanyi mugateeke mu kuba nti musoosowaza okuba nti wabaawo ebintu ebiyingiza ssente mu maka era kyekireese ne kandidate nagaa naye ekyaleetaano mujjukire taata we yaweebwa n'erinnya ery'amakyodongo ng'ekyamuweesa erinnya eryo kulwanirira mirembe gya kitundu kyammwe kati bwe mulina okuteeka focus bwe mutuna bakandidate bano ani ali ready okutwala emirembe gya makyodongo Charles gye yalwanirira egy'ekitundu kino kwe kubasaba n'agamba musaa kino mbasaba okulonda candidate kati nze bwe ntunulamu Medi president mutuufu kubanga ffena tujja kubeera ba president atuyamba buyamba yes message si kutuyamba buyamba wabula message ebadageza okugamba na Uganda nti we cannot all be presidents naye omuntu yenna akotta eggwanga alina amaanyi w'alina okugateeka kwe kuteekawo emisingi egisobozesa buli munnayuganda okuyingiza ssente mu nsawo ng'emisingi gye tukoze enguudo amalwaliro amasomero emirembe of course egisobola okubeerawo tolwaliro mwange ono akimanyi nti olwaliro ovuga okuva wano olaku nkyoga naye olunaku olumu nditujja kugenda ne Medi ne mwange ojja kutwala muwanga nti ovuga okuva wano nga tolinye ku ttaka paka moroto nze obola kwamwe abaali temutambulangako before natambulanga ne fetwakulira Kampala ndi masanyalazi amazzi wekali kati muroto wali amazzi yensonga lwaki ndi wano kati kyekinfula namba 4 kubanga wavanga wano Medi anti gwe mbuleda nelifuga omusibe ina kolas
Manji. I was in the Manji, probably now go to Manji. No, then the Congo. DRC. Want to where no, get a DRC, get a Tulina Bundi. Anyway, the point your president, that is very important. Bobango Mukurembeze, Nadala Kuleve. Amaanyi gonna gateeka okuteeka emisingo okusinga okuteeka abantu mu kulowoozesa nti abantu bonna bagenda kubanga bakulembera nfuna sente mu nte zange siwa president naawe kati kuba akafaananyi gwe kikyofunamu sente sebamala nti nyine mwanyi zange ekyesiiga nyina olusuku lwange nze muwanga ekyo kati awo oba otunuulira kati bwe tugenda ku kyebbaluwa ya president ekipolo kya president kiri na mwe bintu bingi mu media kubanga kinteeka mu buzibu nze nga vice chairman wa party one candidate wange yawangula mu ebukedya kati chairman wa Uganda mwabaka na mudemokrati yali film kati agamba nti bw'awulira ebyaliyo alabanga alaba Jack Chan film alabanga alaba filimu omuntu bamugyeko miliyoni 163 bamulemeseza okwewandiisa bamugyeko esaati bagyozeza ebiwandiko babikutute n'ebirala bingi alabanga film ye mukubiraba takisuubira kuba nti ekyo kikyali e Uganda kubanga agamba nti ezimu ku nsonga zennyini ezabatwala mu nsiko mu 1980 so bw'akiraba bw'akiwulira alabanga filimu alabanga something ekijweteke kino naye yagambye bwada concludinga balwe nagamba mbadde ndowooza nti ekintu kino kigende bakinoonyerezeeko yaga nti temunziza ebyakinaana temunziza mu byakinaana nze ndowooza nti he's a very unique chairman, he's a very unique president. Yes, because nze bwe mbeera nga nze Kiwanda nga nze president nga candidate wange yawangudde nemwogerere kubanga akibategeeza tebajja kumpita ne mu kkooti okuwa obujulizi because kati singa olwaliro party tutwala candidate wokubiri ndowooza aliwo FDC atutwala mu kkooti yagambye because basobola okusinziira ku kiwandiiko kino ne batwala NRM mu kkooti ongojeko ekyokusaba kuba gusooka kusooka musango kati bwe kumala okufuuka omusango byabakama si yasazaamu because it has to be court a court byabakama yaddamu kuteekateeka kuba byabakama yali yangirira dda kandi so nze ngomaze okulaba president ali unique person omuntu ali unique yes atali wa bulijjo kubanga omuntu yenna yeyagaliza okuwangula omuntu yenna nze ndowooza nti bulijjo bye bamwogerako singa biba bulijjo bwe bitera singa yavaayo dda naye olw'okuba bya bulijjo tebibeera bwe bityo ku mulundi guno erabe nga tebirina kuba bwe bityo yavuddeyo so singa bino bwenakuyogulya bintu kyaliwo singa bwe bityo bwe byalinga singa yavaayo dda kino kikakasa nti tulina president avaayo newankubadde ensonga eba enyigiriza ye president akulembera yayogerera Besigye kwigema ensende ekyalimu ebikyawujiwunikiriza bingi nze waliwo kyenzikiriziganya ne mukulu Museveni nti obufuzi yatandika obunoonya ng'alina nga muto Lwakasisi bamuleese ng'omuvubuka bamuleese mu ofiisi yage y'Obote y'Obote afuuse secretary w'Obote era ebifaananyi bingi ebiraga oluno lwe bagendako bonna okulaba Nyerere e Tanzania so nze nina okukkiriza nti okuva ebiseera ebyo abaddeko mu Obote 1 agenze mu Zifronasa atandise okurecruiting mu 1975 tetunazaali omuntu yatandika struggle mu 1975 nga kati tuli mu 2000 tugera mu 2025 gy'emyaka 5 mutuufu bwagamba nti kati mbikooye era tabiriko lwakuba atuyamba biriko lwakuba bimugasa biyamba ffe
ye kyeyayagala nga mukulu gundi kyeyayagala okulaba nti mu myaka 5 akirabye banga mu myaka 5 bw'oba tonnaba kulaba kyewalwanirira oba kyewatandika mu 1975 then waba waliwo obuzibu obukulemeseza ku bukulembeze emyaka 35 emabega nga ali emulago 1988 yagamba nti ayagala gavumenti esobola okwekolera buli kimu enguudo amasannyalaze mazzi n'ebirala si bino ebyokuba nti no baleeta kampuni ate zitwale miliyoni 2 twewole tubuuzibwe abantu batukolere kino nakiri emyaka 35 leeta kyeyayogera kyatayagala luli kyeki kyagenda mu maaso twewola obuwumbi bwa ssente ne tubuwa kampuni endala zikole so bwakera ku makya ye in his right n'agamba nti atuyamba buyambi era bino singa bino teyandibadde nga abirimu naye bimutami ate yakyogera ne Masaka KAIJA